nga eguddeyo eruddeyo. Senior reporter Robert Mtebi ali standby ndowooza ajja tuwa amawulire ago ate tulabika nga tukomawo erudde eno. Robert Mtebi bw'obanga mpuliriza bulungi ng'oli live yogera otutegeeze kiki ekigenze mu maaso awo ndaba nga enjego yennyini eri mu bitundu ebyo. Omusaayi gw'abantu guyeese wano we tuli, abantu bafudde enkya ya leero. Ekizimbe nga mu kiraba mabega wange ekigenda maaso n'okuzimbibwa sayidi eno mu nzimba gy'oyinza okugamba nti ya bugayaavu nnyo olw'ebbula olw'obutabeeramu sementi n'ebirala. Abantu bafiiridde wano, abakwata oluguudo lw'Ekitebi okwambuka Mutundwe Bunnamwaya n'awalala twagala tubategeeze nti oluguudo luzibiddwa. Ekigenda maaso mu kiseera kino omulabi waffe wa Salt TV kye kino kye tukulaga wano Ekitebi nga wakava ddala ewankulukuku n'Ekitebi Secondary School. Poliisi booli awo n'abazinyamonto bagera maaso n'okulabika nti bajjayo emirambo gy'abantu abafiiriddeyo ne gibadde gikyasigadde wansi, naye nga ekigenda maaso mu kiseera kino kuggwe ali ku Salt TV kye kino kye tukulaga essaawa zino. Tukitegeddekoko nti waliwoko obooli awo ku mirambo egimaze dda okugibwamu ne gitwalibwa oboolyawo mu ddwaliro e Mulago, naye nga enteekateeka ekyagenda kaweefube akyagenda maaso okulabika nti oboolyawo ate abajjayo betutegeddeko nti bakyali wansi, era nga kyekino kitugenda maaso n'okulabika nti tukulaga gwe wena ali ku Salt TV. Enjego eno eri mu bitundu bya wano Ekitebi nga bwe nkutegeezezza, era embeera eri wano ddala yeeyo gyogenda maaso n'okulaba gwe wena ali ku Salt TV. Tukugamba bugambi nti embeera nzibu nnyo wano, kubanga abantu bafiiridde wano nga betugenda maaso n'okukulaga. Tujja kuba tumanya abantu bameka oboolyawo abafiiridde mu kizimbe kino, naye ndowooza poliisi era etutte mulambo, naye nga ebisigadde ebikyagenda maaso bye bino. Tujja kuba nga tufunako oboolyawo ku bakulembeze wano abajja kuba batubuulira embeera na oboolyawo ki kye basobodde okulabika nti oboolyawo bazuula bajjawo n'ebirala, naye nga ekiriwo kyekino kyetu agenda maaso n'okukulaga. Nga begambye nti mwenna abakozesa ekitundu ky'oluguudo kino twagala bategeeza nti kiyinza obutasoboka kulabika nti oyitawo mu kiseera kino olw'oluguudo okubanga ate lugaddwa. Omulabi waffe owa Salt TV, embeera bwetyo bwekyali. Njagala kunoonyako ku oboolyawo betuyinza okugamba nti bebabaddewo nga bino bigwawo, bayinza okuba nga batuvaako kye batubuulirakoko ku mbeera ebaddewo. N'abantu bameka oboolyawo muyinza okugamba nti be bafiiriddemu. Twagala kijja mu bantu wano we tuli, naye nga kyekyo ekigenda mu maaso wano we tuli. Muzeeyi nga mulabye n'embeera? Embeera mbi nnyo muganda wange, naye nga twakapakulayo mulamba gumu, naye nga tusuubira twakajyayo n'essimu ze twakalonda essimu 3, naye nga tusuubira nti wakyali abalala wansi, naye nga emirambo tusuubira okuba nga mu fuleeyo eddako waliyo emirambo egiriyo, ogumu tumaze okugujjayo, naye nga emitayimbwa gye bakozesa gino miyaya nnyo. Ekizimbe kyagudde kiro saa 6 obudde obukeeredde, abantu ne bakuŋŋaana ne baleeta bino biweetiye ne bijjayo, naye nga tusuubira wansi wakyali emirambo ng'ena oba 5 abantu gye bali bangi. Kibadde kikyagenda waggulu, kibadde kyeyongere waggulu, kibadde kifula 5, naye nga emirambo kikyali wansi eyo twakajja ogumu. Bonna badde bazimbi abadde kati omu abadde asooke ne yafudde, abadde akuuma ebintu gwesose okugjayo omu. Tusuubira emirambo giyinza okuba mumakatikati awo bali mu kusendula awo, giyinza okuba giri awo nyini, kubanga esimu ezimu bazilonze bananyiro tebanakulabika. Kya aji bamuyita ennyo lwakuba ndirabidde bamuyita Ajani Obedia. Tweyanzege embeera yeeyo eri wano nga mugenda maaso n'okugira abalabi baffe aba Salt TV. Maama, nga buzibu nnyo bwe mufunye? Buzibu nnyo mukwano bwe tufunye olw'abaana baffe abafiiridde mu kizimbe, naye obuzibu bwe tufunye KCC eyo obuzibu bwefunye bwetuleetedde kebera bizimbe netamanya mutindo kigweriko, kubanga baba basasula ssente bo ne bali enguzi ne balistinga obulamu bw'abaana kubanga kati abaana bafiiridde omwo
lwanguzi kubanga katutunulira obutayimbwa tebusobola na kuzimba toyi nembu buzimba emyaliro 5 Can you imagine ekizimbe kibadde kya weeks 2 manya emyezi 2 tekirina wakituuse kikyo kitiddemu abaana b'abantu naye nga tunulira obutayimbwa osobola n'okukakwata n'okamenya tekalinamu mulamwa abaana b'abantu bafiiriddemu naye nga lwa butayimbwa obwo enguzi kubanga kati bakwata ekkuba ne babasasula kubanga nsuubira babadde bajja ne balambula bino ebizimbe byonna babadde bajja ne babirambula naye kitegeezebwa bajja ne balambula ne babasasula nga balaba omutindo gw'ebintu ebyo tebituuse ku mutindo ne basalawo okulya ssente olw'obulamu bwabwe okusanyusa obulamu bwabwe naye nga bali ku bulamu bw'abaana batta abaana babadde bali muno mubadde mubamanyi abaana abo babadde bakasitoma baffe baleka babajja mu bitundu bya njawulo naye nga babadde bakasitoma baffe nga bajja ne batugulako era tubadde tubamanyi kubanga tubadde tubamanyidde nga bajja ne batugulako era be bamu abafiiridde omwo nga basulamu omwo ate era abamu babadde bakendedde engeri gye kibadde kituuse waggulu nga wekiri kiwedde abamu ne babatoolako naye kati abaana be bamu be bafiiridde omwo naye nga abaana babadde bakasitoma baffe nga batugulako ebyo olinako bomanyi amanya bo simanyi kubanga tubadde kale nga boogera bugagereesa nga tetubamanyi nnyo mannya gaabwe matuufu naye nga babeeraawo nga bajja ne batusaaga nabo naye be bamu abaana abafiiridde muno olowooza mwandibanga mulimu abafunga bameka ekinene ennyo muyinza okuba nga mulimu abaana nga 3 kubanga abamu babadde bavaako babadde bakendedde babadde mwagafunye same sawa 6 kubanga zagize sawa 6 ekizimbe nekigwa era twadde tumanyi nti musisi twagenza okufubutukayo nga n'amasenyeze gavuddeko ebitala byonna ebyoku nguudo bigudde lwa kizimbe ensonga yaffe naye KCC erekerawo okulya enguzi mu bintu weebiti kubanga tunuulira singa wabaddewo nga waliwo abapangisa ababadde bayingidde mu eyo ekizimbe bantu bameka ababadde bagenda okufiira omwo bantu bameka ababadde bagenda okufiira mu ekyo ekizimbe kikyo kibadde kiwedde babo bafiiriddemu batono naye singa babadde nga bakimaliriza bameka ababadde bagenda okufiiramu kitegeezebwa bonna babadde bagenda kufiiramu abafamire zaabwe y'omugagga afunye ssente ze naye nga bano babasasudde ate balumiziddwa bafudde olw'ekizimbe olw'obutayimbwa obutono n'omusenyu mwennyini seminti ekizimbe kiringa nga kye bazimbisa omusenyu omwereere temuli seminti seminti yenna mutunuulire yenna akunkumuka temuliimu seminti beetaaga KCC ekebere ekozesa amazima emanye nti nabo bekennyininyini abaana bwe basobola okubeera n'alowooza nti ye tasobola kufiiramu n'omwana we n'afiiramu ekyo ekizimbe tweyanza nnyo tweyanza bagenda maaso n'okutulaba yeyo embeera eri wano nga mugenda maaso n'okugiraba abantu buli omu kati ateebereza buteebereza tebamanyi muwendo mutuufu gw'abantu abayinza okuba nga bakyawagamidde wansi mu kizimbe kino naye nga embeera yeeyo myaliro 5 okusinziira ku batuuze ekizimbe kye kibadde kituuseeko naye olabira ddala nga bwonna bw'otunuulira emitayimbwa n'olabako ne ku sementi gwe bakozesa amazima gokkiriza nti ddala byali bitono nnyo nziramu bategeeza nti abakozesa ekitundu ky'oluguudo luno lwakakolebwa oluva wansi ewankulukuku okusalamu ne lugenda ne lutuuka kumpi eri erweza oluguudo lwo lugaddwa enkya ya leero ate mugenda kusobola kulayika nti mulukozesa okutuusa nga ndowooza bino biwedde ababadde bayagala okuyita eno mumanye nti eno tewajja kusobola kuyitika mu mbeera emu aba endala Apollo ekiri wano kyekyo kyogenda maaso n'okulaba abakyagenda maaso n'okulayika nti oba oli awo ate bajjayo buli kimu bakebere ku bantu abo betuwuliddeko nti amasimu gaabwe bagafunye naye emirambo gyabwe jjo bateginnaba kufunika oba balamu oba bafu naye ekyo kye banoonya era kakati ndowooza kyekigenda mu maaso nga tugenda mu maaso n'okulabika nti ate tubalaga yembeera eri wano simanyi oba tusobola okufunayo ow'oluganda yenna olw'abantu bano kubanga nga bw'owulidde omukyala abasinga bava mu bitundu byanjawulo ate nga abasinga babajja kati abasinga abayamba ku bazimbi bano oba abazimbi babeera mu bitundu ng'ebya Busoga n'ebitundu ebirala ebyesayidi eyo gye batera okujja ate abantu bano
naye nga ekiriwo wano kye kino kyogera maaso n'okulaba emabega wakyo wabaddeyo ekizimbe ekirala era nga bwolaba waliwo ekizimbe ekirala naye kyo kirabika kyo tekikubiddwa ekikomera kyakyo katulabe kirabika tekikubiddwa naye nga bw'otunuulira embeera eno yeeyo eri wano nga bwe tubalaga saawa zino abalabi baffe aba Zo TV. Muzeeyi gyebali oli neiba wa wano? Nange kintu seko butuusi mbadde mpita ayita wano nensanga nga kizimbe kimenyese. Abaana ba wano badde bamanyi? Sibamanyi. Kale embeera yeeyo omulabi waffe wa Zo TV ndowooza olaba ekizimbe awo bwekityo kibadde kirabikira ddala nga boogera maaso n'okulaba ddala bwekityo kibadde kirabikira ddala kubanga ndaba n'amazzi badde baamala dde ogayisaamu ndowooza ne pipes z'amasannyalaze bwe bitulukoda twagala kusiibula naye embeera ogiraba eri mu kitundu kyo. Embeera eri mu kitundu kyange si nnungi n'akamu. Ennyumba eno yagudde ku ssaawa 6 ogw'ekiro. Katonda yatuyambye nti mwabaddemu abaana 4, abaana 3 ne basobola okusimatuka, munnaabwe yabadde yeebase ne bagezaako mmuzi okusa nga tawulira, era yaafudde naye tumuggyeeyo era tumaze omutwala mu ggwanika lyaffe era City Council e Mulago. Nze kyenjagala bagamba nti basuubira waliyo abantu nga 3 wansi okusinziira ku batuuze. No bakulimba kubanga nze njogera nannyini nnyumba eno, njogera nannyini nnyumba eno yennyini era buli kimu kyonna ekiriwo nkimanyi. Abasimatuse bali ludda wa? Abaana babadde 4, 3 we bali bavuddemu kati babaddewo naawo naye abamu bagenze waka ate tebafunye buzibu bwonna. Omwana omu yafudde ye tumaze okumugyamu era tumaze omutwala mu makyali affe yemu. Nannyini ekizimbe mukwano gwo? Si mukwano gwange nti mukwano gwange naye mwami mukozi nnyo era azimbye ebizimbe bingi. Simanyi yinginiya kye yamukola ku kizimbe kino because ateekwa okubanga waliwo mistake yinginiya gye yakola ku nnyumba eno okusobola okukka. Ennyumba eno nannyini y'omusajja mukozi era byakola abimanyi mu Kampala abizimbye. Njagala kugamba kino nti kyensaba City Council ate si City Council yokka naye engineering department y'eggwanga lyonna okuvaayo okuyambanga ku bantu ng'amaze obbawa plan kyo wamugamba kola. Twetaaga City Council buli follower gy'ogenda okuyiwa City Council inspector ajje alabe kikyogenda okuyiwa seminti otabula yenkana kino kyekikolebwa e Kenya. Bwe tuba tetukoze ekyo amayumba gagenda kwerindiggula ku bantu mu Kampala era nsaba City Council etandika omulimu gw'okgenda nga ng'erambula ennyumba zeyayisako plan okakasa obaddala emitayimbwa gye baakozesa gyegyo seminti gwe baakozesa yooyo bwe kitaba ekyo tugenda kufuna obuzibu bw'amaanyi mu Kampala, Mbalala, Jinja and everywhere. Neyanziza nnyo neyanzege. Apollo Tusime yeeyo embeera eri wano nannyini kizimbe alabika mukwano gwa kansala Lukoda so naye alina oba oli okuba kiraka oba kuteekawo mbeera eyo naye ffe ku ground we tuli bwe waba nga waliyo abafudde nabo mujja bamanya abalala okuva ku ono poliisi gwe yakatwala bwe waba nga tewali nakyo mujja kimanya. Munzikirize abali mu studio ate nze mbaddize omuzindaalo mugende maaso n'okuweereza bino sijja bikwatako kubanga ebisinga bizibiti ensi yaŋŋaana ogenda mu maaso n'okulabika nga nkwatirira kambirekere abanoonyereza. Apollo Tusime embeera yeeno eri wano ekitebi byebyo kankuddiza omuzindaalo ogende maaso n'okuweereza ebisinga omunaabifuna mu mawulire gaffe Omunyo live n'Omunyo ku 3 olunaku olwaleero. Over now. Tweyanze nnyo tweyanzege senior reporter Robert Mutebi kubanga otusizaako igulire